Yes, mu mawulire ge tulinawo waliwo omujaasi wa UPDF afudde ng'abadde mu kibinja kya SFC oba Special Forces Command nga lino ly'eggye erikuuma General Yoweri Kaguta Museveni wamu ne Muhoozi Kainerugaba. Bano n'abalwanyi babeera ne training nga yanjawulo, babeera n'ebikozesebwa nga byanjawulo, babeera n'obuyigirize nga bwanjawulo, buli kimu ekyabwe kibeera kyanjawulo kubanga ky'owulira bayita Special Forces Command. Wabula enfaaye etandise okubanga ereeta ebigambo ebiwulirako ddala nga bw'ogenda okuwulira era nga bw'engenda okubanga nkugamba. Wabula omuvubuka ono oba omusajja ono ngenda kuwulira ebitonotono ebimukwatako. Ono agambye okuba nti azaalibwa mu disitulikiti y'e Kazo sayidi eyo mu Western Uganda era nga gye yakulira wabula nga gye yatandikira n'okusoma kwe. Wabula ono mu ggye lino oba mu kibinja kino ekya SFC abadde omu ku abo ababadde abasajja ab'amaanyi ennyo era ababadde abamu ku madaala aga waggulu mu kibinja kino ekya SFC. Abadde akolera mu kiwayi ekikuuma General Yoweri Kaguta Museveni era nga abadde omu ku abo ababadde bakuuma omukulu. Kakati omukulu ono agambibwa okuba nti yafudde newankubadde ng'ekyamusse ekituufu tekinnaba kubanga kitegeerekeka okusinziira ku kiwandiiko kye nnina wano era kye ngenda okubanga nkusomera. Wabula ekisinga okubanga kyewuunyisa waliwo ebigambo ebitandise okubanga bitambula nabyo ngenda kubanga mbikuwa ogenda kutya. Ekisinza okuleeta obunkenke era ekisinza okuleeta okutya nti omusajja ono y'omu ku babadde babeera ku lusegere olwa General Yoweri Kaguta Museveni era olunaku ekiro His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yatoloka n'adduka mu maka ge nga gasaliddwako. Waliwo ebigambo ebitambuzibwa nti omusajja ono amanyiddwa nga Herbert Kunda mbu ye yalabula era ye yatemyako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amutegeeza mbu ekisooka ekigendererwa tekyali kya kusalako obusazi maka ge. Oba oliawo waliwo ne mission eya elimination oba okumuggyawo kwegamba okumutta, wabula kigambibwa okusinziira ku bigambo ebiri unconfirmed wabula ebiri mu kutambula obutambi obw'enjawulo nga bw'engenda obukuwa nze nga bwe mbifuna bwe mbikuleetera. Kigambibwa nti omusirikale ono ng'ali mu ggye erikuuma General Yoweri Kaguta Museveni mbw ate ye yalabula n'ategeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu mbw abasajja bayinza okuba balina ekigendererwa eky'okukusaanyaawo era n'amutegeeza nti oba mu budde bwe buti bayinza okukusalako oba osobola okutema tema. Era President bw'atyo n'agenda maaso n'okuba nga yayitamu oluvannyuma lw'okuba nga afunye information naye nga kigambibwa okusinziira ku nvuuvuumo nti omukulu ono amanyiddwa nga Herbert Kunda eyazaalibwa mu disitulikiti y'e Kazo mu bitundu bya Western Uganda. Omusajja ono mbu akola mu kitongole kya SFC yandiba nga ye yakola okulabula era mbu kyandiba nga kyekimuviiriddeko okubanga kati we twogerera mugenzi naye kyovulaba nkugambye nti bino byambu ngenda kuwa obutambi wabula ate ngenda kukusomera ekiwandiiko ekyafulumidde ku gimu ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo n'ebigambo ebirala byonna ebiri mu kutambulira ku mukulu ono amanyiddwa nga Herbert Kunda omujaasi w'eggye erya UPDF wabula ng'ali wansi w'akabinja aka Special Forces Command. Ngenda kukubulira ne training gye bafuna n'obukodyo obw'enjawulo bwe bafuna n'ebyokulwanyisa eby'enjawulo bye bakozesa kuba nkugambye nga bw'okiwulira nti Special Forces Command gano ge gaba amagye ag'enjawulo. Ono komando abeera wanjawulo nnyo ku magye aga bulijjo. Kitegeeza bw'afuna training y'amagye eya UPDF atwalibwa n'afuna training eri extra emwawula emuleetera okubeera nga wanjawulo kwaba ba UPDF. Ebyokulwanyisa byakozesa byanjawulo kyova owulira nga bagamba nti special weapons ebyeyambisibwa ba Special Forces Commandos. Kakati omukulu ono abadde mu ggye oba mu kibinja ekigambibwa okuba nti kyeki kyasinza okufuna training ey'ekika ekyawaggulu ennyo mu magye ag'eggwanga erya Uganda ate nga si mu Uganda mwokka wabula ne mu mawanga amalala oba mu byokwerinda byonna okwetoolola ensi yonna. Kakati Herbert Kunda ava mu disitulikiti y'e Kazo wetwogereranga mugenzi newankubadde ng'ebyokuziika tebannaba kubanga babikonfaminga wabula n'ekyamusse kyennyini tekinnaba kubanga kimanyika okusinziira ku statement nga bwe nzirina wano era nga bwe ngenda ozikutuusaako. Mu byonna kye ngenda okukola ngenda kukusomera ebiwandiiko eby'enjawulo otegeere omukulu ono ddala kiki ekyamusse wabula nga bannayuganda abamu bo bagamba nti information etambula okusinziira ku bantu ab'enjawulo mbu ono yattiddwa buttibwa era mbu ekiyinza okuba nga kye kyamuviiriddeko bino mbu yalabula oba yategeeza yatemyako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ssebo oba osobola okudduka waliwo olukwe ABC. Tugenda kusoma ekiwandiiko tuno tulabe ebintu bino ddala bwe biri oba bikyali byambu. Ogenda kuwulira ku mukutu ogwa Redison TV nga bulijjo tusookanga ne tusooka tujjawo akalango kano nensobola okutuusaako ensonga bulungi nnyo nga tewali kitwataaganya. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo
ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku whatsapp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli bwe tuteekayo ensonga yonna ebeere ng'ekutuukako bulungi nnyo. Tuli ku munnamagye ali wansi w'ekibinja ekya SFC oba kyoyita Special Forces Command amanyiddwa nga Herbert Kunda ava mu disitulikiti y'e Kazo abadde ali mu kibinja ekikuuma Jeno Yoweri Kaguta Museveni era abamubeera ku lusegere kakati n'onaawulira bwe kiba nga ddala abamubeera ku lusegere nabo bagambibwa okuba nti batandise okumuvaamu okutya kuba kuyina okweyongera obunkenke buba buyina okweyongera enfa y'omukulu ono ngenda kuba nga njikutegeeza nkugambye ebyokuzika tebannabirangirira ekyamusse officially tekinaba kubeera nga kirangirirwa wabula ebigambo nga bwe bitambula kigambibwa nti omukulu ono yakola okulabula era okulabula Herbert Kunda yakukola eri Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amutegeeza nga waliwo olukwe olw'okwagala okumusaanyaawo so bw'atyo mbu amuyambako n'aba ng'asobola okuba nga adduka bw'atyo n'ataasa obulamu kati ono ye kigambibwa okuba nti kakati baamunyize era baamuggyeewo naye ng'ebyo byambu njagala owuliriza obutambi then oluvannyuma tutambule wabula nga sinagenda ku butambi njagala nsooke nkusomera ekiwandiiko kino kyafulumidde ku mukutu ogumu nga kyogera ku mukulu ono ne ku mikutu egy'enjawulo nga X ebigambo ne bifuluma katusooke na bino wuliriza bwe bagamba bataddeyo ekigamba nti shock and grief have hit Uganda's Special Forces Command SFC following the sudden death of Herbert Kunda, a trusted VVIP protection officer attached to General Yoweri Kaguta Museveni. Kankisome bwentyo nti obunkenke n'okutya byasaanikidde aba SFC oluvannyuma lw'okufa okw'omukulu amanyiddwa nga Herbert Kunda. Ono abadde omu ku bakuumi ba General Yoweri Kaguta Museveni kubanga abadde ali mu kibinja kya SFC ekyo ekikuuma kye bayita VVIP protection unit nga bano mwe muva abakuumi abakugu ababeera ne training ey'enjawulo abasomesebwa amawanga ag'enjawulo abateekebwamu ssente obuwanana n'obuwanana nga ekigendererwa kyakubeera nga bagenda kukuuma ba VVIP very very important people abakungu aba b'amaanyi omuli omukulembeze w'eggwanga omuli abaduumizi b'amagye n'abalala kakati ono ali omu ku bo kakati kigambibwa nti katugende n'ekiwandiiko owuliriza according to sources Kunda was killed by immediate poison of injection on Thursday 19th March 2026 on the orders of General Moses Kainerugaba because he shared the information on how they were about to murder Robert Kyagulanyi Ssentamu, also known as Bobi Wine, the legitimate president of the Republic of Uganda, and he was later rushed to Nakasero Hospital to create another narrative of death. Uliriza. Ono bwe yabadde awandiika ye yawandiise bw'ati mbikusomera nga bwe biri nti okusinziira ku sources eziva mu nsonda ez'enjawulo Herbert Kunda mbu yattiddwa buttibwa ng'era akubibwa katwa tebamuyinjekitingamu era ne kamujjawo ng'enaku z'omwezi 19 omwezi guno gwennyini ogwokusatu z'ennaku nga 2 eziyise lwabadde lunaku lwakuna mbu ku biragiro ebya General Muhoozi Kainerugaba biri mu kiwandiiko kino kiri ku mukutu gwa X omukutu guli Citizen baguyita Yugi Citizen 256 mbu oluvannyuma lw'okuba nti embeera yabadde bwetyo nti kino kyaddiridde okubeera ng'ayina ebyama bye yasheyalinga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amutegeeza ku lukwe olw'okumusaanyaawo era mbu oluvannyuma lw'embeera eno baamuddusizza e Nakasero mbu okukuliyetingawo embeera ey'okulaga nti afudde ndwadde za bulijjo. Afande Herbert Kunda was known for his calm demeanor, sharp mind and professionalism. He was a key figure in General Museveni's close protection team. Nti omukulu ono abadde w'amaanyi nnyo mu kabinja kano abadde akolagana n'abantu ate abadde akola emirimu gye professionally mu ngeri ey'ekikugu ng'era omusajja eyasoma. Kakati mbu Herbert Kunda okusinziira ku bigambo ono bye yawandiise Herbert Kunda mbu abadde omu ku abo abakyasinze okubeera trusted mu kabinja akabadde kakuuma General Yoweri Kaguta Museveni. Herbert Kunda mbu abadde omu ku abo abasinga okwesigibwa abasinga okubeera ku lusegere mu kabinja ako akabadde kakuuma. Yagenze maaso ng'agawandiika mu bigambo bye yagambye bw'ati
Colleagues describe him as a dependable and highly skilled, while his family members him as loyal, being a big-hearted and a devoted man. Mbo abamu ku babadde akola nabo banne babadde bamutenda okubeera nga musajja wa maanyi nnyo, musajja ali professional, musajja akola emirimu ate nga ayagaliza, ate nga bakimanyi bulungi nnyo ti omusajja ono tazibira bya kwegamba ti omusajja ono bwe babawo ekyekisiru ekikoleddwa takizibiikiriza. Era ne famire ye baadde bamumanyi ng'omusajja omuyambi, omusajja ow'amaanyi ennyo abadde abayirawo omubiri. N'agenda maaso ng'agamba, we citizens of good conscience remember him as a hero. Nti ffe abamu ku batuuze bannayuganda ab'enjawulo tugenda kumujjukira ng'omuzira. His death leaves a huge gap in both the security fraternity and his family. Nti olw'okuvaawo kwe kugenda kuleka ekituli kinene nnyo mu b'eŋŋanda ze wamu n'emba ebyokwerinda. Kibanga ddala bwe kityo bwe kibadde afande Herbert Kunda olowooza kiki ekiyinza okuba nga kyamusse. We will always remember you this way. Asante sana comrade. Bwe byegambo ebyateereddwa ku mukutu ogumanyiddwa nga Citizen. Ku mukutu ogwa X akawunti bagiyita Citizen. Osobola okugendayo n'oba ng'ogunoonyaako. Kakati ebigambo ebyo wembirabye oba bwe nnabirabye wano ku mukutu ogwa Red Zone TV tufuna ebigambo ne twongera okugenda maaso n'okukola okunoonyereza ku nsonga ez'enjawulo. Ne tubaako ekiwandiiko kye twaguddeko era ekiwandiiko kino nga kyafulumidde ku official website omukutu baguyita Santa Media. Nabo baataddeyo ebigambo eby'enjawulo nga boogera ku mugenzi amanyiddwa nga afande Herbert Kunda eyafudde era ng'ono abadde mu magye ga UPDF mu kabinja akamanyiddwa nga Special Forces Command. Nkugambye y'omu ku babadde bakuuma omukulu General Yoweri Kaguta Museveni. Wuliriza mu kiwandiiko kino nga bagamba nti SFC officer Herbert Kunda dies at Nakasero Hospital. Mawulire gano gafulumye ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwokusatu 2026. Mukutu official website gye nkugambye emanyiddwa nga Santa Media. Nezi official website sendala zawandiise naye nga reports ezimu za njawulo naye byonna tugenda kuba nga tubikuwa. Nga bagamba a profound sense of sorrow has swept across the Special Forces Command SFC and the Uganda's security apparatus following the abrupt passing of Herbert Kunda, a seasoned and highly regarded officer in General Yoweri Kaguta Museveni's close protection details. Kati ebigambo bino waliwo ebimu ebyagala okukwataganako ne biri byenkusomedde. Omukulu ono Herbert Kunda abadde omu ku basirikale abali trained ne training ekika ekya waggulu ababadde bakuuma General Yoweri Kaguta Museveni era ababadde bamubeerako ebbanga lyonna kubanga be babalimu eyo kategori. Herbert Kunda okufa kwe mbu kwakanze aba SFC babadde akola nabo, kwakanze ababadde wansi we n'abamu ku babadde waggulu we. Okufa kwe nga Herbert Kunda abadde omujaasi ow'amaanyi ennyo, abadde omujaasi mu kabinja ka SFC era abadde ow'amaanyi ennyo nga ne banne bakola nabo bamulabira ddala nti omusajja ono w'amaanyi mu kabinja kano. Wuliriza bulungi nnyo mu kiwandiiko wano nga bagamba nti Kunda celebrated by peers for his composed demeanor, sharp intellect and unwavering professionalism, died on Thursday, March 19th, 2026 at Nakasero Hospital. Nti Kunda ono banne nga babadde abadde kyakulabirako ky'amaanyi eri banne era abadde bamucelebratinga ng'omusajja ow'amaanyi ennyo, ng'omulwanyi omuzira era abadde ababeereddewo mu mbeera zonna. Wabula bw'atyo ennaku z'omwezi nga 19 omwezi ogwokusatu wadde olunaku lwakuna bw'atyo n'afiira mu ddwaliro e Nakasero. Herbert Kunda ne bagamba nti the news has left colleagues in the elite unit reeling as he was far more than a routine security operative. He was a cornerstone of the president's innermost protection team, entrusted with high stakes responsibilities that demanded exceptional discipline, loyalty and a quick judgment. Wuliriza kigambibwa nti omusirikale ono abadde si musirikale busirikale, si kubeera nti akuuma bukuumi General Kaguta Museveni, wabula kigambibwa nti yabadde omu ku abo ababadde bali trusted ennyo, ng'alina obukodyo obw'ensusso ku banne, ng'alina professionalism ekika ekya waggulu era nga babadde balina ne responsibilities oba obuvunaanyizibwa bwe baamuwa mu kabinja kana ka SFC oluvannyuma lw'okukizuula nti omusajja ono ayikyuye eri wagguluko ku y'abalala, engeri gya reasoningamu eri wagguluko ku y'abalala, abadde mujaasi w'amaanyi nnyo nga ne training oba oliawo gye baamuwa eyinza okuba nga yanjawulo mukko ku y'abalala gye babadde nayo. Herbert Kunda
okusinzira ku nvuuvuumo mbu yakoze olugambo n'ategeeza omukulu ti abasajja baleka baagala kukusaanyaawo bw'oba osobola okunyenya mu ttanka nyenyaamu. Nkugambye zino ziri unconfirmed sources oba unconfirmed rumors ezigenda maaso n'okuba nga zitambula, wabula ng'ekyamusse kiri official tukyagenda maaso n'okukirindirira era tujja kuba tukikutuusaako. Oyo gw'olabaawo ye Herbert Kunda abadde omujaasi wa SFC kakati we twogerera mugenzi. Wulira mu kiwandiiko nga bagamba nti within the FC's closest night ranks, Kunda was reviled as a steady, dependable presence whose instincts could prove decisive in moments of extreme pressure. Omukulu ono abasajja bano bafuna training, bwe mbadde nnoonyereza ku training gye bafuna, training y'amaanyi nnyo, okumanya y'amaanyi nnyo. Babadde balina ne training session gye babayisaamu ey'okutraining obwongo bwabwe, reasoning capacity yaabwe, decision making naddala mu biseera ebizibu ennyo. Kati kigambibwa nti omusajja ono abadde yakuguka nnyo mu bintu ebyenjawulo naddala abo babadde akola nabo nga bwe babadde batandise okuba nga bamulikomendinga nga bamwogerako ebigambo nga bino nga bagamba nti ono y'omu ku basajja abadde dependable naddala mu mbeera y'obunkenke oba nga tugeze wabaddewo pressure mujjukira gye buvuddeko oba nga obadde otugoberera. Waliwo omuntu wa bulijjo ataategerekeka yagezaako okwagala okukola obulumbaganyi ku General Kaguta Museveni, akatambi ako nkakasamu kajjukira, era omuntu oyo abaamukolako baali SFC. Ekikolwa kye baakola kyekyo kye bakugamba nti abasobola okuriyakitinga bali dependable, osobola oba dependingako, asobola okuriyakitinga ku sipiidi ekika ekyawaggulu, wabula ng'asobola kuriyakitinga lwa nsonga nti ekyo kiri trained, era baamwanguyira omuntu oyo ne bamukwata ne bamugwa mu malaka, bwe bato ne bamugjawo. Kati kigambibwa okuba nti eyo training ey'ekika ekyo bano bagifuna nnyo, era Herbert Kunda yemu ku training z'abadde yamanstalinga, era abadde approving ebintu bingi nnyo naddala mu bunkenke. Wabaddewo pressure, wabaddewo obunkenke, ono ye training ebadde yanoga, era bamu ne bagambye nti omusajja ono agenze mangu ate agendedde mu kaseera wabadde asinga okukolera kino ate waaviiriddewo nti n'obukodyo bwe bubadde butandise ate kulinnya bulinnyi ng'asukkawo wabadde amanyikiddwa oba tubadde tumumanyidde, kyokka we twogerera ate waaviiriddewo. Omu ku bafamire yavuddeyo n'agamba nti ekitulumye naffe ky'omusajja n'enfa gy'afudde afiiridde mu purayimu ye mu kaseera wabadde asuubirwa okukolera ebinene, mu kaseera wabadde atandise okukolera ebintu ebyenjawulo ebitandise n'okwewunyisa abamutraininga. Omusajja ono bakuwa training yakubeera ne intelligence ey'ekika ekyawaggulu, wabula ate ye abadde akisussa nga intelligence ye esukka ku eyo gy'abadde abaamutendeka gye babadde bamusuubiramu, era nga kigambibwa nti omukulu ono abadde omu ku abo ababadde bali trusted mu ttiimu ebadde ekuuma General Kaguta Museveni, nti era FCFC efiiriddwa nnyo. Omujaasi ono abadde omu ku abo bangi abakuuma General Kaguta Museveni era bonna babeesiga, naye ate mbu ono abadde mukugu nnyo era nga bamuyiramu obwesige bungi ne banne baakola nabo. Ekyewuunyisa omusajja afiiridde ku myaka emito nga bwe ngenda okugamba omutegeere bulungi nnyo. Wuliriza. Away from the high security world, Kunda was remembered as a warm, responsible family man, big-hearted, fiercely devoted, and quick with humor that lightened even the toughest days. Abamu ku b'eŋŋanda n'abamumanyi bagezaako okumudescribinga Herbert Kunda afudde abadde wa SFC era enfa ye etandise okwogeza abantu obwama nga bwe ngenda okuwa mu butambi nga bw'ogenda okuwulira. Kakati bano nga bagamba ng'oggyeko n'ebyokwerinda byokka engeri gy'abadde wa SFC, ng'oggyeko n'ekyo omusajja ono ajjukirwa nti abadde alabika ng'omusajja omukkakkamu, alabika musajja ali ize, abadde musajja famire maani, abadde alina famire ye era ng'agirabirira bulungi nnyo bwe kituuka ku wakkeya famire ye, obadde tosobola na kusuubira nti ono na musirikale. Omusajja ono abadde yeewaayo okukola omulimu gwe eri eggwanga lye kubanga ye training gye yafuna, era abadde mu malirivu obutalya lukwe mu nsi ye, era oba oliawo wafiiridde ng'ensi ye tagiriddeemu lukwe. Herbert Kunda kigambibwa okuba nti abadde n'omutima ogwagaliza era n'omutima omugabi, abadde alina abantu baalabirira ab'enjawulo ennyo, wabula kigambibwa nti omusajja ono abadde abeerawo nnyo era ng'asitandinga nnyo naddala mu toughest days, ennaku ezibadde enzibu ennyo, era waliwo wana gwe bakootinze ng'ayogera n'agamba nti you could count on him for everything, nti tubadde tusobola n'okumuyimirirako, osobola n'okumuyimirirako mu mbeera yonna, oba waliwo ekibaddewo omusajja ono nga teyekkaanya
ayimirirawo mu mbeera yonna n'abanga akuyirawo omubiri. Loyal to his superiors, abadde awuliriza nnyo bakama be. Committed to duty, abadde mumalirivu okukola omulimu gwe, era nga bwe kituuka ku mulimu abadde yeewaayo nnyo. And always there for his loved ones, abadde abeererawo nnyo ne famire ye. Kitegeeza bambi Herbert Kunda alese famire, abadde alina famire ng'era bw'oyinza okuba ng'okitegeera. Wabula nkugambye ngenda kuwa obutambi, ogenda kuwulira biwanvu awo. Bagamba nti his sudden departure creates an irreplaceable gap, nti okumanya omusajja ono abadde mukugu nnyo, okuvaawo kwe kiyinza okuba ekizibu ennyo okufuna omuntu gwe bazzaawo ayinza okukola ekyo kyabadde akola oba ayinza okumufaanana. In the elite barracks where trust is paramount, in the corridors of national leadership where vigilance never sleeps, and in the personal lives of those who cherished his quiet strength and kindness. Nti omukulu ono abadde w'amaanyi nnyo era nga tosobola kumuzzaawo, naddala muzimu ku zi barracks mwabadde eyo ng'obwesige gye bubadde busibuka, naddala mu zi corridors ezimu ez'obukulembeze mu ggwanga erya Uganda, eyo nga kye bayita vigilance oba okwebeereramu gye kubadde kutava, era ng'ekyo tekyebaka. Mu bulamu obwa bulijjo abantu gwe badde batwala ng'omusajja ali quiet, omusajja ali kind, omusajja abadde yalayira obutalya mu nsi ye lukwe, oba oliawo ensi tagiridde mu lukwe watuukidde okufa. Nga bagamba tributes have begun flowing from security circles and beyond, underscoring that Uganda has lost not merely a soldier but a steadfast guardian, trusted confidant and exemplar of quiet excellence in service to the nation. Nti okukungubaga kwatandise dda okuva mu bitundu ebyenjawulo, okuva mu bubinja obwenjawulo bw'ebyokwerinda, okuva mu nsonda ez'enjawulo ne bannayuganda ab'enjawulo. Akabonero akalaga nti ono afudde tabadde mujaasi wa bulijjo. Wano nange wenjagala okugambira bannayuganda bangi bawuliddwako nga batera okucelebratinga nga waliwo omusirikale afudde, naye okimanyi bannayuganda ate kati bonna gwe mulundi gwange ogusoose okulaba nga beegattidde wamu bali mu kumooninga oba bali mu kungubaga olwa Herbert Kunda afudde, era nga kikakasiddwa nti afudde oba yafudde ng'ennaku z'omwezi 19. Herbert Kunda bannayuganda nga toyawuddeemu oba ba NRM oba ba NUP bangi wenjogerera bali mu kukungubagira musajja oyo, ensonga ogenda kuzitegeera. Kati wano nga bakugamba nti omusajja abadde trusted nnyo naddala mu nsonga z'ebyokwerinda. Kunda hailed from Kazo district and is survived by his immediate family. Omusajja ono ava mu district y'e Kazo mu bitundu bya Western Uganda. Mujjukira ekifo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali mu campaign gye yagenda mu district y'e Kazo ne bamukuba abavubuka ne baagala okukuba abawagizi ba NUP oba abawagizi be yali atambudde be yali ali nabo mu kadde ako. Omusajja ono gy'ava mubajjukira abo abaakwata emiggo ne bagezaako okukuba abawagizi b'ekibiina kya NUP, era amagye ne gavaayo ne galabula ku ekyo ekikolobero, newankubadde ng'era twalabako n'abaali mu uniform ya police nga nabo baagenda maaso n'okubeera nga baali wamu ku abo. Kakati omukulu ono amanyidwa nga Herbert Kunda, eyo ye district gye bamuzaala, era mu kitundu ekyo gy'ava. Kakati bino bijja bitya okubeera nga bitandise okumulinkinga nti ye yawa information era ye yalabula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amutegeeza nti munywanyi bw'oba osobola okudduka kubanga abasajja bamalirivu okubeera nga bakusaanyawo. Herbert Kunda agambibwa okuba okusinziira ku nvuuvuumo mbu yandiba nga ye yakola olugambo olwo oba nga ye yakola ye yalabula Robert Kyagulanyi Ssentamu, era ensonga bwe zino zigenda mu maaso. Bannayuganda bangi bavuddeyo ne boogera ekigambo ekyo, era ngenda kuwa obumu ku butambi nga bwe nnyongera ogenda maaso n'okutegeeza. Wulira. Omwami ogwolaba yataasa omukulembeze waffe n'amulabula okuva mu kifo kye yali alimu nti vaawo ogenda ewalala, ng'akizudde nti abatemu ba Museveni bagenda okumutuusaako obulabe. Wabula ekirembi bamusse bamuyita Herbert Kunda abadde wa SFC, baraidinga amaka ge ne bamutokyalinga paka lwe yafudde, era yafiiridde nakasiro mu ddwaliro. We salute you brother, omulimu gwonna gw'okoledde enkyukakyuka naddala okutaasa omukulembeze w'eggwanga addako. Essuubi lya bannayuganda lyokka libayina. Wabula ne twongera okulabula mwenna abali mu bitongole ebyokwerinda ng'olina akakwate n'enkyukakyuka, bo yongera okwebeereramu. Tojjayo gaadi mu bbanga buli ssaawa abeera ng'owanise gaadi, kuba twakizudde bano abasajja batiitiizi bagenda bakebeera buli maka g'aba SFC baagala kumanya ani abadde ayogera n'omukulembeze, ani abadde ayogera n'enkyukakyuka. Kati making sure nti essimu gy'olina yonna ng'ekwatagana ne struggle gijjewe wakaawa. Funa w'ogiteeka, beera ng'otambuza emirimu gya struggle mpola magezi mu Robodoba style paka lwe tulyenunula.
bannange tusima emirimu gyo gyonna gye mukola era mwongere okwebeereramu buli munnayuganda yongera okwebeereramu nga bwe tulwana paka eggwanga lyaffe nga likyuse era mwami Herbert tusiima empeereza yonna gy'obadde otuusa ku nkyukakyuka ne tusiima ne famire yo era twongera okubasaasira nti bino byonna bano abasajja bajja bisasulira buli yakikoze yenna ajja kisasulira. Kakati ebyo biwulidde tugambe era tukkirize Herbert Kunda jjukira gye buvuddeko wawulira ebigambo ebyatambulanga nti mu security eyo General Yoweri Kaguta Museveni yamuyitanga kawuukuumi nti waliyo kawuukuumi kati tukkirize nti oba olyawo mu magye waliyo abantu bangi nnyo abaagala enkyukakyuka era abali emabega wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abakkiriza bamuwagire bamusupporting naye nga bali mu bitongole ebyokwerinda kubanga bwe tuwulira envuuvuumo zitulaga nti Herbert Kunda nti yandibanga ye yafulumya information n'ategeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti oba olyawo waliwo olukwe lw'okukusaanyaawo kyokka ng'ekitongole ky'akolera kye kitongole ekigaadinga era ndowooza osobola okulaba akakofiira ako kayambadde akakofiira ako okalaba wali nga kutene radio call osobola okukalaba akakofiira ako era ke kambaliddwa ne bano boolaba abali okulusegere lwa General Yoweri Kaguta Museveni Herbert Kunda ke kakofiira era naye kabaddemu wali kakati no kyongera okulaga nti ono ali omu ku abo abagaadinga era babeera okumpi ennyo ku lusegere lwa General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati ekyebuuzibwa obunkenke buba tebugenze kubanga bujja era kiki ekiyinza okubanga kigenda kuddako. Bannayuganda bangi balina endowooza eyo era bagamba nti kino kyandibanga bwe kityo bwe kiri. Amawulire gano Fred Lumbuye y'omu ku baasoose era ogenda maaso n'okuga breakinga era n'akyogera lunwe nti Herbert Kunda yattiddwa buttibwa oluvannyuma lw'okubeera nti yawa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu information ky'abasajja bayinza okuba balina olukwe lw'okumugjawo. Kakati Lumbuye amawulire gano ye yasooka okugaleeta. Herbert Kunda ono y'omu ku bavubuka abadde nkwatangabo era y'omu ku bavubuka abatemyako president nti bagenda kunyiga essaawa yonna olunaku lw'omala okulonda n'amutemyako n'amulagira ng'omusajja omukulu asobola okwetaasa abeeko waayita. Kati Herbert Kunda ono bamusse naye ng'ekyamussizza mukitegedde ye yali yagaana okukola ebikolwa by'okutta abantu era y'omu ku bavubuka abadde mu SFC abatemyako president nti w'omalira okulonda bo tebagenda kunyiga era president n'asalanga omusajja omukulu amagezi n'asobola okwesikamu ng'omuntu omukulu. So ono abadde comrade waffe naye mukama watu yasazeewo y'ono. So mwenna omwami ono yoyo mwenna gumulaba oyo adde musajja Munansi Nakabala tali muwadde omusaayi y'omu ku badde batemyako president n'amugamba munnange bw'omala okulonda noonya wooyitanga omuntu abasajja bano bagenda kutta era president lwakimanya naye nekolaki naye neyeeryawo over n'abaako waayita mpaka okutuuka gyali olwaliro. So yoyo comrade Herbert Kunda gwe basobodde okuba nga basse. Message ebadde ku mutimbagano esomibwa eti shock and grief have hit Uganda's Special Forces Command SFC following the sudden death of Herbert Kunda, a trusted VVIP protection officer attached to the President Museveni. Kunda passed away yesterday, Thursday, March 19th at Nakasero Hospital. For Nakasero Hospital. Unknown for his calm, sharp mind and professionalism, he was a key figure in President Museveni's close protection team. Colleagues described him as a dependable and highly skilled, while family members him as a loyal, big-hearted and devoted man. His death leaves huge gap in both security, fraternity and his family. Comrade Mukama Akumuze Mirembe njagadde otegeeza public ne bannayuganda mwenna mumanyi nti bano abasajja balina bingi ebyokusasulira mu kutta abantu mu ngeri gye bakolamu. Sina kingi kyenyizaako okulira comrade, I salute you n'abalala. Kati bangami bategeezebwa nti mwena ba comrade abafuutu soja bali mu bitongole by'enjawulo. Waliwo raids ezigenda okukolebwa Muhoozi Kanyerugaba. Bw'omanyi nti oli mu SFC ng'oli mu UPDF ng'oli ku lanka ez'amaanyi ng'abadde bakulinamu ka doubt tero binnyike mu nsuwa oteme. Bw'obanga obadde mu SFC oba mu magye
nga bakuinamu ka doubt terobenyike mu nsuwa kubanga muhoze eno timu yasomvu bukono timu egena tandika okuradinga ng'amaka gammwe at night babakole kye bakoze Kunda Herbert eyo mission weeri so njagadde mutegere ng'obudde bukyali timu eraidinze amaka ga Kunda n'emu Herbert Kunda n'emutta egenda kubanga ekola mission eyo ng'egikola underground okubanga ejja buli muntu yena gobekengera nti batandise omwekengera bagenda bajjawo so bategeeza mubeera awo ya avuka mwenda bali mu SFC ne UPDF sakona bali mu police bagenda banyiga mpola mpola nenga yene yali nkinze information eyajjewo Kunda mukama akusaasire siroza ate n'okugumyambiro nawe kijja kulumiza ono botudde ndi wakoze ensobi kale comrade Kunda mukama akumuze mirembe president musajjawo bwe bati baamunyize bwe bityo biba mukama amomboze mirembe. Mulaba mawulire gali gayitingana ku mitimbagano nti omu ku basirikale wa SFC amanyiddwa nga Herbert Kunda yafudde mu ddwaliro e Nakasero. Kituufu Herbert Kunda yafudde naye enfaayi n'ekyamusizza temunnakitegeera kanti baviire ku ntono. Herbert Kunda abadde musirikale nga akolera mu gye erikuuma Nyanda Esoferi ne famire ye abadde muvubuka muto myaka nenga muvubuka Monansi Nakabala muvubuka ayagala eggwanga lye era lirwanidde akaseera akawerako. Herbert Kunda ono bayingiridde amaka ge abasirikale ba SFC banne ab'ekibinja kya Muhoozi Kitemu balumbye amaka ge ne bamukimayo ne bamukwata ne bamukola bye baagala okussa okumukuba empiso z'obutwa ne bamuyisa bubi nnyo bamaze omutta ne bavuga omulambo gwe ne baguteeka mu ddwaliro e Nakasero kirowoozese abantu nti yafiiridde e Nakasero naye nga Herbert Kunda baali bamaze omuttira mu maka ge ng'ekyamusizza ekiri nti akati ebyo si bigambo bya mukutu guno yadde abaguddukanya naye ngezaako okusiigira kifaananyi oyongera ogenda mu maaso n'okubeera nga otegeera ensonga nga bwegenda mu maaso n'okuba nga etambula. Tuli ku nsonga ya Herbert Kunda eyafudde ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwokusatu mwaka 2026 era nga yafiiridde mu ddwaliro e Nakasero. Abadde akolera mu ggye lya UPDF era abadde musirikale wa UPDF wabula nga agwa wansi w'ekibinja kya SFC oba Special Forces Command, ekibinja ekigambibwa okuba nti kyekikuuma General Yoweri Kaguta Museveni era nga bebamu kuba mubadde nga ku lusegere. Omukulu oyo amanyiddwa nga Herbert Kunda y'omu ku bafuna training ey'ekika ekya waggulu era nga bano training gye bafuna gye njagala ogenda maaso n'okuba nga nkuba otegeere Herbert Kunda kiki ky'oyinza okuba nga omutegeerako otya eggwanga bwe lifiiriddwa omuntu ow'amaanyi ennyo ogenda kutegeera ogenda kutya. Wuliriza. Training oba okutendekebwa okw'ekika ekya waggulu ennyo okuweebwa abakulu bano ababeera mu ggye erya Special Forces Command, okutendekebwa okwabwe kuba kwa njawulo mukko era training gye bafuna eba ya njawulo ng'eyawukanira ddala kwabo abajaasi ba bulijjo. Jjukira baba bajaasi nabo, wabula bano bafuna special training, bakozesa special weapons, bafuna special tactics nga byonna byanjawulo ku basirikale aba bulijjo kubanga babeera bagenda kugaadinga era babayita ba very very important persons oba VVIP protection officers. Bano babeera specialized within babeera specialized mu bintu ebyenjawulo nti ono akwatibwa avunanyizibwa ku kino, ono avunanyizibwa ku kino. Mu ggwanga erya Uganda tuyina ejje erimanyiddwa nga Special Forces Command. Eyo history waalyo zizenga mu kugamba wabula abasinga obungi mugimanyi nnyo nga sector oba section ekuuma abantu ab'enjawulo nnyo naddala akulembera eggwanga erya Uganda, abaduumizi b'amagye n'abantu abalala mu mbeera eyo aba SFC bye bagenda maaso n'okuba nga bakola. Kakati njagala okunnyonnyola otegeere Herbert Kunda ddala kikwabadde kategori kimu abadde agwa biki training kika ki gye yafuna. Wuliriza nga bakugamba bano babeera abadde responsible for the close range security of high profile individuals era kyova olaba nga General Yoweri Kaguta Museveni yali yamuteeka ku ggye eri mukuuma era eritambula naye buli waaba agenda maaso n'okubeera nga atambulira kubanga abadde ne training emukkiriza era emuteeka mu category ekola ekyo. Targeted protection officers are primarily tasked with safeguarding the president
of the Republic of Uganda, the First Family and the visiting heads of states. Uliriza. Herbert Kunda abadde ku ddaala erikuuma omukulembeze yenna abeera mu buyiza bw'eggwanga erya Uganda. Teweebuuza oba oliawo abadde omu ku abo bateekateeka okubeera aba special forces era abadde bajja okuduumira n'okukulembera abagenda okukulembera omukulembeze abadde agambibwa okuba nti agenda kuddako era kigambibwa teweebuuza yandibanga naye musajja wattu abadde yandibanga ayinza okuba abadde akolerera Uganda mpya olw'ensonga eyo n'ensonga endala ze nkugambye kubanga bakugambye abadde ku level era abadde alina training ez'abakuumi abakuuma abakulembeze b'eggwanga n'abakungu ababa bakyadde. Ese president w'eggwanga erya America akyaddeko wano, president wa North Korea akyaddeko wano n'abalala. Ono ali ku ddaala erikuuma abantu ekika ekyo. Herbert Kunda eddaala kwabadde n'akabinja mwabadde tebakuuma bukuumi mukulembeze wa ggwanga kyekyokka oba tebakuuma bukuumi General Kaguta Museveni kyekyokka oba aba high profile individuals kyekyokka. Wuliriza. Kigambibwa okuba nti beyond VVIP duties Herbert Kunda and other SFC commandos they also conduct specialized missions such as counter-terrorism and high-stakes national security operations. Ono abadde atera oba abadde asobolera ddala n'okubeera ng'asindikibwa oba ng'ateekebwa ku bikwekwete by'enjawulo omuli okukakkanya obutujju okubeera ng'alondola n'okwekenneenya ebikwekwete by'enjawulo ebikolebwa naddala ku nsonga z'ebyokwerinda naye ng'ekisinga obukulu si kukuuma bukuumi ba high profile persons wabula abadde alina training gye bafuna nga bo aba SFC ogenda maaso n'okuba nga bakombating oba nga balumbagana n'ebintu ebyenjawulo kubanga bano babeera ne training ezisukka mu emu. Abadde alina obukugu Herbert Kunda abadde alina obukugu obugezaako okunyutralizinga oba okutegulula bomu n'okukola ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Kakati wuliriza omukulu ono abadde ali wansi w'akabinja ke bayita PPG oba Presidential Protection Guard era agambibwa okuba nti abadde asobola ddala okukuuma abantu bano okukuuma Museveni ne mukyala we Janet Museveni n'abantu abalala bagwa mu kategori eyo. Kyokka bakugamba ky'omusajja ono yandiba ng'ekimusse ekyo ky'owulidde obutambi obw'enjawulo wabula kati nga mugenzi tugezaako okwongera okugenda maaso n'okubeera nga tukuwa. Omusajja ono agambibwa okuba nti abadde yafuna ne ku training esobola okukolaboratinga mu kye bayita tier 2 VVIP protection courses era nti yagendako ne mu kye bayita VVIP training school Sera Kasenyi okwenshuwaringa oba okukakasa nti afunye kye bayita standardized elite skills. Ono ng'asobola okukolaboratinga n'ab'ebitongole ebyenjawulo naddala mu training ze babadde nga bafuna waliwo kye bayita tier 2 VVIP protection courses nga zino zigenda maaso n'okutwalibwa ku kye bayita Sera VVIP training school in Sera Kasenyi. Omukulu oyo tabadde wa bulijjo abadde alina kye bayita leadership skills nga nazino nazo zimuweebwa nga omu ku balwanyi aba SFC bwe balina okubeera nga bazifuna. Kiwuliriza. The SFC is led by General David Mugisha as a commander with Brigadier General Paul Namanywa serving as the chief of staff. Kakati ono abadde coordinating na bano era nga alina n'obukugu mu by'obukulembeze abadde nabyo abirinamu obukugu era nga amagezi mangi nnyo naddala mu ngeri ez'enjawulo. Kigambibwa okuba nti ono abadde alina skills ezitali za bulijjo waliwo kye bayita tactical combat, counter terrorism, close quarter combat and marksman skills. Abasinga obungi ndowooza mubadde mumanyi nnyo kye bayita martial arts. Bana bakuba emigere zikungufu emigere egy'okumukumu egyo bye tubadde nga tulaba ku firimu. Uliriza. Kigambibwa nti Herbert Kunda engeri gy'abadde wa SFC abadde alina obukugu mu kye bayita counter terrorism okuttunka n'abatujju ba terrorists. Abadde alina obukugu mu kye bayita close quarter combat okulwanagana n'omuntu nga beeguddeko tugeze babadde beekuba mu nsiko balwana oba Samuel wabula emmundu zonna ne zisika bye tubadde tulaba mu firimu. Herbert Kunda obwo bukugu abadde nabwo since abadde wa SFC abadde asobola okwambalagana n'omusajja ne beekubaziriza ennyini nga bye tubadde nga tulaba. Era omusajja oyo eggwanga ligambibwa okuba nti lifiiriddwa kinene nnyo. Technical proficiency abadde alina obukugu mu kye bayita map reading, navigation, explosives detection abadde asobola okudetekitinga nti wano wandibaawo ekibaluka n'aba ng'asobola okuggyawo omuntu oba okulabula omuntu kakati kaliwe kajjira. Abadde alina training
kye bayise map reading asobola okusoma ekifo nti wano wetuli ne muba mubuuze wano wetuli bwe tudda side eno tuba tugenda mu north bwe tudda side eno tuba tugenda mu east kakati ekituufu tulina kukwata wano obwo obukugu abadde abulina abadde alina obukugu bayita navigation nekye bayita explosives detection abadde asobola okudetectinga nti wano wandibaawo ekibaluka oba wano wandibaawo obulabe obuyinza okuba nga bugenda tuukibwa ku muntu teweewunya envuuvuuma ezigambibwa nti yali sensing era yamanya obulabe obwali bugenda otuusibwa ku muntu omu bw'atyo n'agenda maaso n'okuba nga amulabula mbu era wetwogerera na musajja wattu kati mugenzi field medicine tactical combat casualty care ono abadde alina n'obukugu engeri gy'abaddewo SFC abadde alina obukugu okusobola okuyambako singa tugeze mubadde mu lutalo omu n'afuna obuvune mu fisota gumulumya ebiki ebyo abadde alina obukugu obwo route planning crowd screening and pre-searching venues nti ono mumanyi nti ebiseera ebisinga General Kaguta Museveni waba agenda ewantu mubadde nga mulaba agamu ku majja agabadde gasookawo akagenda maaso n'okwetegereza ebifo pre-searching venues okusearching ebifo oli wagenda okujja ebifo bino biri seefu tewaliwo mbeera crowd screening okutunula mu bantu abangi enkuyanja b'abantu okulaba oba temulimu ayina bulabe oba temulimu apulaninga kutuusa bulabe kakati omukulu ono Albert Kunda obukugu abadde nabwo bano kigambibwa okuba nti abadde ayise mu buli mbeera okusobola okubeera nga atuukaawo era njagala okutegeeza bino byonna abadde nabyo kye bayita CQC abadde alina kye bayita kyekiri kyenkugambye martial arts and unarmed fighting okulwanagana abadde yafuna obukugu obwo ng'asobola okulwanagana n'omuntu awatali mundu awatali kye tuyita martial arts era eyo training oba abadde bagiyita CQC oba close quarter combat omukulu ono byonna abadde abirina weapon proficiency advanced firearms tactics skills at arms and range exercises ono abadde alina obukugu mu kulwanyisa buli kyakulwanyisa kyonna ekibadde kimuteekebwa mu maaso ge era nga kigambibwa omuli ebyokulwanyisa ebirina tekinologi ow'ekika ekya waggulu counter terrorism yonna abadde abisobola n'ebirala ebifaanana bwe bityo threat assessment advance reconnaissance map reading and navigation byonna omukulu Albert Kunda eggwanga ligambibwa okuba nti lifiiriddwa omusajja ow'amaanyi wabula nga bw'owulidde envuuvuuma mu butambi kigambibwa nti ebyo nabyo bwe bityo bwe biri kakati embeera bwetyo bwetambula omukulu Albert Kunda agambibwa okuba nti yafudde wabula nga mmaliriza eno statement giwulirize nnyo newankubadde nga nkuwadde obutambi bw'owulidde tewannavaayo official statement simanyi obeera esobola okuvaayo era wano mba nkola disclaimer bwe ngenzeko kubeebuuzaako ku nsonda ez'enjawulo bampadde statement bweti there is no viable evidence or public record indicating that the late Albert Kunda provided security information to Robert Kyagulanyi Ssentamu tewaliiwo information eri viable verifiable yekakasiddwa oba eri official oba akatambi konna akakakasa nti Albert Kunda ye yawa Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga amawulire g'ebyokwerinda kwe bagenda kumusaanyawo baneekirala. Albert Kunda was a highly regarded Special Forces Command SFC officer attached to the VVIP protection team of General Kaguta Museveni. Following his sudden death, March 19, 2026, official reports and tributes have focused on his professional conduct and his role as a dependable figure within the president's security detail. Omukulu ono abadde bwatyo bwali. Claims suggesting he shared sensitive information with the opposition leader remain unsubstantiated and appear to be speculative. Omukulu ono ebigambo ebitambuzibwa era by'owulidde bagamba nti fine tetumanyi oba weebiri oba si weebiri wabula bikyali byambu tukyagenda maaso n'okuba nga ffe tubikusakira tubeere nga tubikutuusaako yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira wabula ku training gy'afuna gy'abadde ayina y'ekika ekya waggulu. Albert Kunda bambi musajja wattu kati wetwogerera nga mugenzi wabula era nga bw'omanyi nti ku mukutu guno tukutuusaako byonna kino si kyekisoose obunkenke bukyagenda maaso n'okuba nga buwulirwako ebigambo ebirala bibadde bikyatambula era Fred Lumbuye ayina ne bubaka era bwe yaweerezza bannayuganda ku nsonga z'omukulu amanyiddwa nga Adoniya Ayebale buno nabwo njagala obuwulirize then oluvannyuma nze gye mbeere nga nkwongerayo. Mr. President, nsaba okukuloopera n'okutegeeza nti oluvannyuma lwafulumya eggwanga eryo bayongedde okuteeka emisanvu mu makubo n'okunoonya nga bwe baagala.
wetwogerera kino ensi badde tekimanyi ne muyinza okuba kiwuliddekoko katono nti ye officials oba abantu abavunaanyizibwa ku kuyingiza n'okufulumya abantu ku boda za Uganda oba ku nsalosalo za Uganda okuli Busia ne Malaba. Abantu bano officials 19 bakwatibwa era bali mu kutulugunyizibwa mu torture chambers ez'enjawulo. Ba officials 19 ku nsalosalo 2 okuli olw'e Malaba n'olw'e Busia bakwatibwa era bali mu kutulugunyizibwa ebyensusso era bamu bagobeddwa ne ku mirimu. Boogere Kyagulanyi yayiseewa okutukufuluma eggwanga lino. Kino kyabaddewo wiiki eno ng'etandika okuva lwafulumye. So, Mr. Adoniya Ayebare, the representative of Museveni in UN, as we speak right now, let me inform you, because you might be not knowing exactly what happened after Bobi Wine left that country. Museveni instructed his son, and his son instructed his torture or his assassination team to, with immediate effect, to arrest 19 migration officials at Busia and Malaba border, which 19 migration officials right now they are under different torture chambers where they have been asked a lot of questions how and when Bobi Wine left the country via Malaba or Busia. So 19 of them, they were arrested, others were dismissed from their offices. Why? Because you are in panic as your boss. Addition to that, 9 of security officers at both borders, both police officers and army officers, were killed on orders of Museveni and his son Muhoozi Kainerugaba. Ng'oggyeko bali 19 abagobeddwa n'abalala bakyanoonyezebwa, abasirikale 9 ku boda zombi mu bagasi battiddwa mbagira okuli ba poliisi n'abamagye 9 were killed with immediate effect without questioning them. Battiddwa olw'okuba nti president bategeeza okuba nti yayiseewo abo badde kibakimanyiiko. Kati mukulu Adoniya Ayebare yonna gy'oli goyinza okulowooza nti oli mu America, oli mu kulya mberenge na kulya pizza nga godifendinga mukamaawo naye nga toma ebikolobero bye ali mu kukola. Kati bannayuganda mwenna jala bategeeza era ne president mutegeeze nti aba officials abakwasaganya abayingira Uganda okugifuluma 19 ku border zombi Busia ne Malaba bakwatiddwa n'abalala batanategeerwa ku muwendo bagobeddwa ku mirimu gyonna bakyadduka. Saako abasirikale 9 ku border zombi abakwatiddwa ne battirawo mbagirawo nga tebanagobeboozizaako nga batebereza okuba nti tebenyigidde mu kukuuma bulungi nnyo Kyagulanyi n'abayitako. Olya bulungi nnyo kati ye embeera eri mu Uganda. Adoniya Ayebare gy'atasobola kutegeeza bantu na kubategeeza mukamu biki byali mu kukola. Kati bwe muga muyina security, muyina intelligence era muyina buli kimu kimwagala, ate mutandika omutya okutta officers abatalina wadde idea mu ngeri president gyafulumye, mutula nti ani asinga okutya. Kati mu kino webale kubanga okyaliko ngazo obufumbo olina omwami naye nga omukutu ogwa Red TV munsonyi waka akayiseemu. Njagala kubanga mpitayitako mu bubaka bwammwe ku mukutu guno nga bwe mmaliriza ate tujje tubeere nga tuwuliziganya mu updates eziddako, wabula nga sinagenda mu bubaka bwammwe mbalinze mukutu gwa Uganda 24 live ngera bulijjo bwetera okubanga tukikola oluva wano nga tugenda ku Uganda 24 live nga bino tubyogera ku live era nga batugenda mu maaso n'okubeera nga tuwuliziganya. So kakati gwe atanaba kubanga osubscribinga ku channel ya Feri eya Uganda 24 live, gendayo obeere nga subscribinga ku channel eyo tubeere nga tutambula ffenna. Njagala kubanga mpitayitako mu bubaka bwammwe obutonotono bwe naasangayo bwonna tubeere nga tugenda mu maaso n'okubanga tutambula. Obubaka buno bwateekeddwa ku nsonga gye twasimbyeyo kubanga tubawa ngera bulijjo we nkutegeeza nti tujja ne tuyitayitako mu bubaka buno. Namponye Immaculate wabale kubanga kwoli message ye yatuuse yagambye wabale kutuweereza. Jessica Kat nawe bale kubanga kwoli yebaza ebigambo bya president n'okusaba abantu batambuze video eno. Jessica Kat webale nnyo omulimu gw'okola okujjanga mu comment section ate n'okubiriza abalala. Onagamba webale kuweereza. Asifa Habiba nawe bale kubanga obeerako mwannyinaze okubeera nga ogoberera kulika ekisiibo. Sewankambo Yunusu
Abubeka webali kubanga kwoli webali kubanga jolio najo sinzira kubanga jo tulabira obubaka bwatuse naso zinagamba webali kuweereza nawe bali kubanga ogoberera ku mukuto gwa Radio TV onamise Molden Sako Group namwe mwebali kubanga kwemuli mukuto gwa Radio TV message yammwe nayo etuuse bulungi nnyo. Prose webali kubanga nawe kwoli peace of God nagamba more protection to Mr. President webali kubanga nayo joli. Ruyombya Stephen nawe kubanga kwoli message yatuuse. Manya Ahmad webali kubanga kwoli message yatuuse. Agnes Nsubuga message yatuuse webali kubanga kwoli. Mwanje Elias nawe bali kubanga ogoberera obubaka bwatuuse. Naban Wambuga nawe bali kubanga kwoli. Zuwena Daniela message yatuuse. Kure Joshua message yatuuse. Mary Beire message yatuuse bali kubanga kwoli. Jenny Namisi nabale kubanga kuli obubaka bwatuuse. Onamise Nakalyango Justin webali kubanga ogoberera omwana wengo message yatuuse. Juliet Christensen nga bulijjo nabale kubanga kwoli message yatuuse. Jessica Katz nga bulijjo nawe webali kubanga okyaliko message yatuuse bulungi nnyo. Buli ali ku mukuto gwa Radio TV webali kubanga ogoberera naddala buli ajja mu comment section noteekamu obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo ze tuba tukuleetedde ate ne tubanga tutambula ffenna. Tugenda kuwuliziganya ate ku mukutu gwaffe ogumanyiddwa nga Uganda 24 live. Ova wano genda ku Uganda 24 live wawulirira video eno oyinza okutusangayo nga tuli live otekeyo obubaka tubeere nga tunyumyamu tubeere nga tuwuliziganya mu updates zengenda okuweera side eyo. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo ganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku namba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.